Eddie Kenzo alajana. Eddie Kenzo agamba Rema nsonyiwa byonna bye nakusobya ebyansobako nsonyiwa tubeere nga tuddamu bino n'ebirala byoba olinda mu mawulire gaffe agaddako nze Ntambi Jimzo number one rich boy ya Maxwell Junior. Now mwana mulenzi gwe bayita Edlisa Musuuza ng'ali mu nsi eya Ivory Coast nabwe kityo ali ku kitando oba ali ku ndiri nga tetumanyi buki bulwadde obumuluma abasinga basooka ne muvayo ne mugamba nti Edlisa Musuuza nabwe kityo yafuniddwa oba yalumbiddwa obulwadde bwe bayita COVID-19 oba coronavirus nga abasinga bwe mukiyita naye nga twafunye reports nga zivayo zigamba nti Edlisa Musuuza obulwadde obwo si bwe bwamukutta alina obulwadde bw'obulala so kati mukuba nti alajana okuba nti atuukirira mikwano gy'okuba nti akubira abantu ab'enjawulo amasimu bamuddukire oba mutaasa oba musabireko mwana mulenzi gwe bayita Edlisa Musuuza mu bantu be yakubidde amasimu kwe kuli eyali muganzi we gwe bayita Rema Namakula era nga bwe yabadde nga akubira Rema Namakula amasimu Kenzo yayogedde ebintu bingi ne Rema namugamba nti baby nsonyiwa byonna ebyatuukawo nali nkutwala nga atali muntu nali nkutwala nga omuntu ali awo atalina mugaso nali nkutwala nga otalina kyosobola kunyamba mu bulamu n'okuba nti onzimba n'okuba nti ongattako mu bulamu naye ate mama w'abaana lunaku lwaleero nakitegedde era ngenze nkikkiriza nti gwe omu ku bantu abanfuula kikyendi gwe omuntu gwe omu ku bantu abanfuula Edlisa Musuuza era nga we nakwagalira nali wakabi naye ate saali wakabi nnyo naye ate we natandika okwagala nafuna connections mu nsi yonna nafuna connections mu nsi yonna olw'okuba nti abantu bangi abali bakumanyira bali bakwegomba mu kufuna connection mwe nafunira connections eza TV ezenjalo okugatta n'okuba nti nfuna nominations za BET era bwe nafuna BET award eyo nenfuula ow'ettabwe nnyo nate munange nkusaba onsonyiwe nti bwe nafuna BET award obulamu bwange bwagenda nga bukyuka nange samanya lwaki obulamu bwakyuka nange samanya lwaki natandika okweyisa mu mbeera embi gye neeyisaamu netandika okutreatinga nga atali muntu naye kirabika okuba nti waliwo omuntu yali aba nti abiri emabega oba omuntu yali aba nti atukubira emindi oba atufuuyira emindi tubeere nga twawukana era bwe kityo netandika okuba nti nkutreatinga bubi paka ssaawa zino bwe nejjusa mukyala wange bakuntwalako omwaka oguwedde naye nali nkimanyi nti byakusaaga era nali kimanyi nti tosobola kuba nti ogenda forever naye ate kimalamu amanyi okuba nti eyali owange sikyakuwuliza eyali owange sikyakulowoozaako eyali owange naawe tokyandowoozaako jjukira ebiseera bye nakoleranga birthday party nenkuleetera abayimbi ab'enjawulo okuli David Lutalo gwali osinga okwagala ennyo okuba nti akuyimbira n'abantu abalala be twayitanga ku party nenkusuubiza okuba nti nkwagala ensi negulira mu biseera ebyo mukyala wange nsuubira wali ekimanyi bulungi nti nkwagala n'omutima gwange simanyi kyatuukawo mu mbeera bwe yonna yatuukawo nemba nti nekyanga Rema wali onjagala ebyaddala Rema nali nkwagala ebyaddala naye ate kyewunyisa okuba nti ssaawa zino sikyakuwuliza ssaawa zino ne bwenkuba akasimu tokakwata ssaawa zino ne omwana waffe ge twali twazaala nga tumwagala ennyo gwe bayita Amal Musuuza tetukyamuwuliza Rema ye gwe ensonga lwaki ndi ku kitanda nfa olunaku lwaleero bakazi bangi benjagadde n'abanjagalanga ng'okyaliwo nga bansuubiza okuntwala mu nsi ensuubize naye paka ssaawa zino okuva lwe wagenda tewali na mukazi y'omu eyali ankubiddeko simu mbu fulfillinga biri byampromisinga nga Rema buli lwenkulaba ng'otaddeyo amuza omutima gwange gufa Rema buli lwenkulaba ng'otaddeyo omusajja oyo mpulira nga nfa so n'olwekyo Rema we twabadde mu crisis eno ya COVID-19 natandise okuba nti zijjukira oba okuba obufaananyi obw'emabega nti ye gwe mukyala gwe nagendanga mu show nga zinsaze n'okomanga weewaka n'oŋŋamba nti baby bijja kubeera bulungi ye gwe mukyala bwe nabulanga za video za kabine za promotion ku African content kubanga nsi promotinga wakwatanga sente nozimpa Rema yegwe mukyala we nali ntingula ebintu bye nagula nga sente zibulako ko gata n'ennyumba yange yeseguku wavangayo boti no gatako sente zitali ntono olwalero sente nzirina nzifuna naye ate sanyu sikyalina Rema kusaba komawo obeere nti odda mu bulamu bwange binuma nti sikubuliza binuma nti n'omwana wange Amal
simuwuliza binnuma okuba nti kati musajja mulala yakweyagalira mukyokka nga ate bwe twali tutandika ekintu kino twalina dream ey'okubeera ffenna. Rema nze sifuddeyo newankubadde ng'oli lubuto. Rema sifuddeyo newankubadde nga oba omusajja akola biki. Rema nkusaba tukyuse mu bintu byonna nga bwe bitambula. Rema nkusaba kyusa mu mutima gwo koma weewange because saawa zino ndi mu birowoozo nyinza okuba nga nfiira neno ku mawanga olw'ebirowoozo bye nnina. Rema saawa zino ndi ku kitanda nkulajanira tolowooza mu ndi ku kitanda olw'okuba ndi mulwadde nti oba obu COVID-19 oba kiki naye Rema ndwala lwa mukwano gwo. Nsonyiwa olw'okuba nti nakuyisa bubi. Nsonyiwa olw'okuba nti nalwanga namalanga akaseera akawanvu nga sidda waka. Nsonyiwa olw'okuba nti natandikanga okwenda abakazi ab'enjawulo ne mbatandika okukulagana omba nga sikomawo wakanga n'abakyala obamanyi. Nsonyiwa Rema nkusaba next time ng'ompadde opportunity ne chance siriddamu kuzannya dati game. Siriddamu kuba nti nkukaluubiriza bulamu bwo. Siriddamu kuba nti nkuswaza eri mikwano gyo ne bafrendi bo. Rema twagamba twesuubiza nti tulyagalana obulamu bwonna paka tweyagale paka obulamu paka ensi eno bweriggwawo naye ate kyannuma nti nze yasooka okuba nti nkyuka so n'olwekyo nkwegayirira okomewo njagale era ngenda kwagala obulamu bwange bwonna. Siriddamu kuzanyisa, siriddamu kugalabanja. Bino nno byebigambo Edlisa Musuuza bye yavuddeyo ng'alajanirira mwana muwala gwe bayita Rema Namakula. Ate nga Edlisa Musuuza ali admitted ku kitanda naye yavuddeyo n'agamba Rema nti ekinnuma si bulwadde bwonna wabula ekinnuma mukwano gwo n'ekinnumiriza ku mutima nti nakuyisa bubi so n'olwekyo nkusaba onsonyiwe onziriremu. Bino n'ebirala byoba olinda sigadde ntambi Jimzo. You can follow me on TikTok strictly Jimzo16 then on Twitter Jimzo16. Tubeera nti tukwatagana bulungi. Bye bye for now. I'll see you when you see me.